Kyaddaaki omwana wa Omukunja atasera nfunye akakisa nange okumulabako. Era ngenda kusaba naawe okozesa omukisa guno omulabe. Kubambi kyana kirungi wadde ebigambibwa nti abadde tamulabirira ne bambi alabika bulungi. Oyo gw'olaba ku mabbali nga bwetunyumya emboozi zaffe Mukunja. Omwana nga alabika bulungi ono. Oyagala kumubba? No. Nze ekirungi nsiima. Ndowooza buli omu kyava akayana mu muzaalemu. Nze ekirungi nina okusiima kuba bwe ndaba akafaananyi ke nnina ku ssimu yange ne ke ngenda otteerako abalabi bange bambi talabika bulungi. Ndowooza twebaze maama omulimu akoze gw'amaanyi. Bw'okumulabirira Anti yava n'agamba gwe tomulabirira. Kitegeeza yakoze gw'amaanyi. Kati olaba kibebi kifaanana bwe kityo kati bwe tunaayongerako amaanyi amalala agala kyabike lubuto. Ate omanyi kye bagamba bayina ennaku ezijjukiddeko awo. Bagamba omwana asooka gwe muzaala omwana asooka akatiiba kaba tekannalongooka. Era kati benzizaako atozaala kati oba kyeki olaba asooka afaanana bw'ati. Oba Musawo naye waafiirawo n'agamba wenziramu funa omulala. Ndaba ate afaananamu King Shiba. Mutandise. Abalabi tugenda mu comment section wamma bayinza ogamba nti oba engeri gye nnina na Mukunja bino ebintu byanywa binkubye. Genda mu comment section Mukunja. Omwana afaanana ani? Omwana Shiba atandise owamba buli kimu ekikyo. Omwana nga gwe mwetegeeze bulungi Mukunja. Omwana nga siraba wafaanana King Shiba. King Shiba alina obuyinda obusongovu. Ate ono doogo wange obuyinda obulinga obwange. Ng'oyinza obutalaba bulungi bannaaye. Ono gye mujja okukola interview eno wayinza okuba tewabadde walungi kasaga akunyuma. Kati onoonya wotemera kigambo nti nze ne King Shiba tuyinza oba twali twezaalamu ddaka baby. Ne mukawamu ne tufuna gye tukatereka. Yali kuwasoze yali ku street nga mukazi batwabona bayitawo yalina ababe. Naye bwamma genda mu commenting section ogambe ddala kituufu akaana kirabika bambi bulungi Mukunja. Nga tetunnabigunjaawo nti mulabika mwakagira ne King Shiba. Soko tuwa olugendo lw'obulamu bw'omwana ono lutandika ddi era wa lutya? Kadoogo ako ne olaba omwana oyo abadde abeera mu makave mwana oyo olugendo lwali luwanvu nnyo. Mwamunywa bunywi? Tetwanywa munywi naye sitole y'ettaano mbi nnyo. Isitole w'omwana oyo mubi nnyo. Kunja leka tutiisa omwana omuto bw'ati abanga atyo n'ebyafaayo ebibi. Omwana oyo maama we bamuzaala mbeera ebiseera bye nali ku bulamu bwa dduka ku street okwo saalina wensula nti mbeera wano. No, kati tuddeyo nga tebannamuzaala. Ogenda ofunyisa omukyalo ono olubuto ng'oli ku street oba ng'oli mu muzigo gwe yafumbirwa nga bwe yabadde ayogera ye? Nze nali ku street naye nga ye wemba mukyaza mutwala wa kyali wange bamuyitanga Kid D. Si Kid bamuyitanga Kid B. Ono omuyimbi ye Kid D. Naye oli kyali wange bali bamuyita Kid B. Awo ndi ku line. Muwanguzi Samuel writing about now ali South Africa. Kati demu oyo Musawo we namukyazanga nga eyo gyansanga nga nze simubuusa nti si wange. Ng'akazigo kali mu bitundu ki? Kali awo bweyogerera awo nga ku Katuba awo nga ku Northern Bypass. Kati ffe obudde bw'ekiro awo nga ku Northern Bypass waliwo obuyumba buno abasaabaze ba passenger mwe batuula nga balinda emmotoka. Myaka kyogo kuba ndaba kana akaliwo ebiseera bino kapyapyapya munko. Baakamenya bumenya buli obwalingawo obwo buli loko nnyo. Kati ng'ekiro nga twesuula eddalu enkuba lwebeetonye weesuulako ekigoye n'ogenda ne weebakamu ako akayumba. Mukunja asitwako ku street ebyadda. Abadde mayi byakusaagamu genda ekireka agenda bweyogerere. Ng'ewammwe bagobayo oba nga kyewaggula butuusa okuze wewaggudde? Mwabandabye kati era ntunuulira bampakukirako ne ngamba laba bano ttaano. Ewaka waaliyo mu kyalo nga n'ettaka ddene naye nga ffe nga twaddukayo nga twajja eno Kampala. N'oba street kid nga taata gyali ne maama gyali. Nga n'amata ewaka weegali mu kyalo nsobola okuddayo n'ennywa amata naye nga nagaana nga njagala kuba waakabi. Andi gwali olabye ebiseera ebyo nga yali ku street n'abeera waakabi nga ogamba kampite mu bigere by'ono. Anti nze nali manyi wemba e Kampala mba nsemberedde okuba owaakabi. Buli ali e Kampala waakabi? Si buli.
naye waliwo kenjawulo munze nalowoozanga nti TV wezimba okumpi ne rediyo nga zindi kumpi ne basereebu nga nsobola obbalabako kiyinza okunsobozesa okwanguyirwa. Oyima ku street okwana omusawo. Naye nga mulaze ninawe embeera. Byembi bisekero olw'omulimba kimukunja obuvumu era obujjawo. Ate weewunya oyo ddemu oyo musawo ye mukumukwana namubuulira ebintu ekyakusula ku kkubo kye saamugamba yakizuula luvannyuma ng'amaze ofuna olubuto. Naye wali namubuulira byalaali era ekyasinga omukwasa ekisa nasooka ne mukangamu n'agaana nenziramu ne mukanga n'agaana. Oyo gwe mwalabye ku TV nga alidde obuwuka. Bw'atyo bwe yali yenkana obudde buli owamukangiramu oba kati yagejjamu oba yakoggamu. Awo yagejjagejja namu. Wano waali kati? Kaali katono. Abakonjo balya nnyo akawunga ka muwogo tebagejja. Kizibu osanga omukonjo omunene. Naye kagwe omulaba oti akuba. Ekyokunkuba obulungi bwe si ye bwankuba. Nali mukiri nga njagala naffe famire yaffe ekika kyaffe mubeemuuko omusaayi gw'abasawo. Wakwana profession bagita profession ye. Kubanga baatugambanga mbu ekika bwe muyingiramu ku mmotoka ne wabaawo agiguze wabaawo possibility nti n'abaliddako balisobola oggigula. Kuba kaba kagula luggi. Waliwo emika ne famire ezirina obwavu obw'ensikirano nga temwasoma ne bemukwana tebaasoma ne bemuzaala tebasomye nabo ne bakola saako yeetu kwega ne mubeera awo. Tunulako mu famire yammwe olabe Mukunja byayogera oba kituufu. Kati nze nalwana nnyo okyuse background yammwe. Kuba ewaffe teri baasoma emirimu bonna gye bakola kuvuba kutema manda muli kumpi n'omwalo kunywa walagi y'emirimu gy'abantu bange. Kati nga nze mpulira wenkyusaamu ka background ttaano yekyantwalako oyo omusawo ne mutabbiramu n'asooka agaana. Neno oluvannyuma ne mubuulira alaali ne mugamba naye kati maama wange yafa nga ndi kaddoogo. Omusanga olwedda akola. Era nali mulwadde nga ngenzeeyo kufuna ddagala. Takusingamu ku myaka bw'ŋŋamba bw'otyo kuba gwe wadduka ewammwe ng'oli mwezi 6. Era kakulumu kansingamu ne ku myaka. Kuwummula si kutuuka. Mutaayi kkiriza nkwanjulire minywanyi baffe be tukola nabo abano nga balungi nnyo mu nsonga z'ettaka ploti ettaka nga lya kyapa batunda n'okugula. Gwe bwenna alina ettaka ly'otunda naye gwe kennyini ayagala okugula ettaka oba ploti batuukirire ofune ettaka owone obupangisa. Kuba ku ssimu 0755 8413600 eyo yange nze kennyini kamwakoogera oba 0752 eyo ya director. Bagenda kufunira ettaka okwetula Uganda eno yonna ate nga ddungi nga lijja mu nsawo lyo ate nga beesigwa. Gwe wenna alina ettaka ng'oli bweru wa ggwanga oyagala ttaka lyo liteekateeka wagula ettaka lyo n'olireka eryo kuliko miti lyazika bwe riti osobola okukwatagana nabo ne balikuteekerateekera ne bakusimbirako ky'oyagala oyagala kukulimirako bintu ogenda okukomawo mu ggwanga lyattu Uganda ng'okungula bukunguzi naawe kuba akasimu kati enteekateeka baakajanjula naawe weegatte ku bannayuganda abangi abaganyuddwa mu mugano guno. Kuba essimu 0755 8413600 oba 0752 986669 ofuuke landiroodi kati. Mu bulungi tetukuba twogera reality teri kuwaayiriza kuba zino nsonga z'amaka. Gwe n'ogamba olw'omulimu gwakola naye kaali ng'embeera yaako mutini omuntu omutono talaga myaka. Nze ndaga kaali katono n'omukwana oluwalike wantu kewayogedde nabadde nina wendi nenkulira ng'ogamba mbundamunyonyo ne mugamba maama wange yafa. Namugamba ate kati naawe nkukwana ogaana ate nga maama yafa nga ndi muto. Nagamba is it for the to lose maama we yafa. Kwanze maama yasika ndi ddogo. Nkangamba sorry sigenda kwongera kulumya nga ate ne maama we yafa. Mu bufunze yali manduse yatengula omutima gwe. Era okufa kwa maama wange ekirungi kyokka kye nasooka okufunamu. N'okufunamu omukyala. Yankwatibwa ekisolwa maama wange okufa kuba namugamba kati ogenda mu maaso n'okunumyanga ne maama yafa. Ne mutandika obufumbo. Ate twatandikirawo obufumbo twasooka ne tutagalatagala awo. Jangu njokyemu ddayo.
kajjanga ne kaddayo ne kajja ne kaddayo kati olwagiranga nze ekindi ku mutwe nga ngamba singa kafuna olubuto boy. Mukunja bagamba ekiyinuleya ennyana kiba mu kibeere olubuto oba buvunaanyizibwa obudde obw'osuubira nti walina omulimu ogusobola okusinziira n'ogamba kanfunyisa omuntu olubuto wali okolanga muki tewali naye nga gwagala funyisa mwana nali mba ku street town kati nga ye akola nga jjanjaba nga weesigulidde kuzize nange nabangamu ku street nga tunyugunyayooko kikyotegeeza onnyugunya tugondezeemu twagala tukoserera olulimi olulijja enno nga buziba n'oyitawo nga n'olukula aweeyisa olinamu akajera nga nkwokyayo empiizo ngozi nga nzikujjako mu bufunze wabbako sabbanga okunyugunya kitegeeza kwabanga kubanga olina nga tompadde ne ngamba kankuggyeko oko nange nsigazeeko naawe ogendemu neko ogenze nako. Mukunja ekintu ekyo kiba kinenemuuko kuba sisuubira nti osobola n'oteesa n'oyo gobbako n'omugaakantu aleko nkulekere anti bwe neegerageranya ne ku be twabeeranga nabo ate baali banyiivu nnyo nga ye bw'owalira n'okutwakwasa ekiraza emize gino abaana abali ku street agiyigira ku kkubo oba oli ava waabwe nga muze ogw'okwetoolatoola mu eguli najja n'adivansinga abamu ogenda ku kkubo ng'olinamu ekisa buli yali akagenda ku kkubo aba talina eririro esobola nakutta muntu oba esobola mufumita ekwata embadiya naye kati embeera gy'oyitamu nga weebaka ku kkubo awo ne kujja kwegattako ate abakunyigiriza on addition ku kkubo kwe weebaka okitegedde abakunyigiriza babeera b'amateeka oba mummwe mwennyini mulimu abeekolamu omulimu okusinga bano ab'amateeka bano nti kansa ogiraba olaba kansa ekwata w'amenvu agasajja ganene galina n'embuto gakutte n'ebimundu gakutte n'ebiki bagawadde n'ebiyunifoomu nga ogulaba gusajja gukulu gutudde na ku mmotoka ya kansa ogwambadde ne yunifoomu ne basanga akaana oba omukazi nga asitudde ekibbo ky'amenvu amenvu gali mu kapito wammeka abamu babeera mu mutwalo kisinzira okitegeera naye n'abuuka ku kimotoka n'agenda akuba omukazi n'amuggyako ekibbo kya okitegeera n'akitwala oluusi n'amukwata okategedde kati obulumi obwo bw'oyitamu n'ogamba ono yasuze mu nju nga yeebase yasuze n'okwegadda nga yeegaddanga atazze asanze nze boye anoonya ekyokulya anjiikiriza anti Mukunja ennoonya mulabika gye mwanoonyangamu nga yeereetera bano abakwasisa amateeka okujjogezaako kubakkirizaagana babeera ku street mubba babba abantu nabo bennyini batulugunya gweoza abali ku street bajjako batya era lwaki tebaggwako eri abajjako olw'embeera kyemmanyi eri abajjako okubba obubbi nga bo babbi we nabeeranga okwo ku kkubo ttaano demu najja n'afuna olubuto awo ng'oli ku kkubo w'olumuweera nga ngende ewa kyali wange gye nkugambye gye yajjanga era mukazigo kakyaliwo muwakise olubuto olwo mwe yafunira olubuto ng'olwomwerimba ki ngenda kukutwala ewaka ngenda kukuzimbira bwakubuuza omulimu gw'okola omugamba ki ebintu ng'ebyo ezaalina nga future eri awo ttaano era we yajjanga ng'ekimuleese kye tukola kaakati naafuna olubuto lwako kaddoogo kati waafuna olubuto naddukayo ku mulimu lwaki ng'atidde bakama be okulabika nti alina olubuto oba nga tebasobola mumubeezaawo na lubuto yagamba mbw atandise okusesema simanyi mbw ate ku mulimu olwo bimanyi ebyabadde emuwalaalo oyo abeera omu olubuto n'engeri gye lumuyisaamu kati agenda okudduka ku mulimu nga okuddukayo gye yali ajjanjaba nga nze nfunye akazigo nali sikapangisa waliwo omwami bamuyita twamutuuma nabaaba naye nga ye ttone big up salute baaba ttone boy ali awo bweyogerere nagenda nayoka emabegawo ne mulabako yatuwa akazigo ka bwereere yabawa yakuwa yampa nendeeta ne baganda bange bonna buli omu yali ku kkubo ne mbajjayo ne bajja kati baba akajja tusula mu kazigo kaffe kafunda nga kalimu ebiku bibayonka demu bwakya ku makya oba yabuuliriza ate ne bamulagirira nti kibanda agwa wali demu yajja n'ebintu bye nga bitadde mu bokisi amanyi zino bokisi omuba sabbuuni white star ebyo ebibokisi mwe yaleetera ebintu bye
Tesa naye embeera yali mbi. Mbeera teyali mbi nnyo nayo ddemu ssebo omulabira wamulabye mu kamera ng'ayogera mu kkakkamu naye boy olabika omubulamu. Kuba engeri omuntu abadde ajjanjaba watuukira okujja mu ddya. Ate olaba yaleka obusawo n'agenda ku kyeyo omuyita mmere kulya. Embeera ya Uganda Mukunja teri kitasoboka. Kaakati bw'ajja ate twatandika kudda mu nsasagge. Kati ensasagge zikula ate akazigo baganda bange bagamba akazigo baaba yakatuwa tukagwemu ate kati ate baaba okaleeseemu embeera. Kusooka onzizeeko emabega lino. Olubuto wangambye okulumuwa wali kigendererwa kyo ndumuwe. Nali njagala. Era ati teyali nsobi. Teyali nsobi. Alufunya azze atandise okugwa nawe mu kayumba. Mubeerawo mutyafu kuba wali ku street nga tokola. Awo yajjira awo nga nfunya wetwe tubeere bweyogerere. Bwe baatuwa akayumba baba n'atubuuza tosobola kufuna kyakolako ffe tukifuna tukola. Baba n'atukonekitinga ekireka katale nga tutunda mukene. Nga mutunda w'abantu. Nga tutunda mukene waliwo omwami bamuyita Mpangu. Awo katale ekireka ku Leerwe nga tutunda mukene nga tusasula 3500 olunaku. Omuntu omu oba mwenna. Natundanga ne bulaza wange bamuyita Scavenger. Nga mwenna abawa 3500. Buli omu 3500. Kwe tunywa caayi, kwe tulya ekyemisana, kwe tubeerawo n'obulamu. Ogasseeko omukyala. Demu n'asalako. Demu n'abeerawo ng'ali lubuto ate ng'abeewaka saagala babuusa. Abeewaabwe. Ate ye abeewaabwe. N'abeewaabwe nawe yali tayagala bamanye. Bamanye ali ku mulimu akola bampiso. Kati olubuto lugira lutambula. Olwatuuka myezi bajalinga 4. Ne mugamba kati omanyi boy kankutwala ewaffe. Mu kyalo? Saamutwala waffe wennyini. Nafunayo eyo mukwano gwange eyo mu kyalo gwe twasoma naye ng'alina jjajja maama we wa kisa. Ne mugamba njandeeta ono demu nze genda mugamba awo yewaffe be banzaala. Bayitayo Nangunga Kikakanya. Kiri ku Nkokonjeru Road. Demu nga mussa mu takisi nga tuyiriba mpaka eyo Omukunja nga mmuteeka eyo nga yakkiriza bulungi teyagaana namuyadde. Yakkiriza naye bwe twatuuka ate bwe nali nkomawo n'ateekawo embeera nga tayagala mulekeyo. Nga tayagala mukomewo. Nga tayagala kukomawo. Kyokka ngeno babulaza bange beekyanze tebaagala tubeere mu kayumba kaffe nga mulimu ddemu. We wateekamu ddemu era bano baasigalamu. Ate bandiraze wa 5. Kubadde otya. Kati nkubiraamu akafu sooka otwawuliremu abakulaba batambulye ku peegi emu naawe yali singolu. Mugisala muti ebisenge kisenge kya mufumbo kino kyabawuulu. Affe twagwanga bugwi boyi. Nga mugwa layini we muti. Ezo sitole z'abafumbo tewaabanga. Kati nga mutuuka akakyagera. Twali tuyomba nga teriyo pulaani za kyagera. Mukunja. Twali tuyomba naye. Kuba bw'aba yajja akalufuna omusindika mu kyalo ku myezi 4. Kyogamba kuva ku lufuna paka ku myezi 4 nga teri kakyagera. Ate baabangawo naawe buli kadde nkuge twatundanga mukene. Mukene twatundanga okuva ssaawa 11 ez'okumakya nga tunyuka ssaawa 6. Ogw'emisana twanyukanga bukyali. Nga mukene amaze okuggwawo. Abataweddeewo naye waabangawo dipo ey'awamu. Nga bwe tuba tutunda ku makya batuwa ne tutwala n'ofunawo ssa. N'otunda bwe ziwera 6 ng'osibako ng'ozzaayo wali ku dipo ey'awamu. Okategedde. Kati ng'olumu bwe kuba kugattamu nga naagattamu bano mbalekayo ku katale. Okategedde. Emisana nga lw'obuuse eggologootiro mugamba nti ngenda kujja. Ogwawo bugwi aba waali ate kati oba nnyonnyola kittaano ate kye kiba kyamuleetawo. Kati nga akakyagera ka misana ekiro mwenna mugwanga basibe. Nga yeetaabi complaininga ngako ebyo byonna beneeza embeera. Ate yali alina enju eyiye mwakomplainingira. Kiteeza ali mukyala mufumbi Mukunja kizibu osanga omuntu alina status ng'eyo nga muyivu. Nga nteeka ku pressure mbu tupangise enju naye nga amajjanga alina. Mukunja omukyala ono ku story gye wakanyumizaako ndaba nga wife material. Kwasaba yaliro kwata omukuwe. No si kyengezaako kugamba. N'okusunzira briefly ke wakatugamba okwata omuntu eyasoma. N'omuteeka mu sululu moja. Yeyereeta. Ngoma zo siraanya obulamu bwe. Bwali tebusi ofuna olubuto si kusiraana. Tulaba ne ku mulimu Mukunja. Golowooza abalwenjirova yabanga tabalaba.
kakati mutuka mu kyalo agamba nzeeyo naawe nze ŋŋaana mulekayo nkomawo kati yeegeziwaza oyo gw'olaba yanoonyereza n'akimanya wano si we waaba amukunja era ng'omusawo tayinza tula bwongo era ne bamubuulira obwongo tebuyinza nozaalabanga emitwe n'atandika onoonyereza mukunja ekituufu bamuzaala waawatu nali sinafuuka wa maanyi mukonga kati research azikolera naŋŋunga kati sisobola bbula newotuuka oba nkukonja ebyo obuze omukunja era bakulagirira bamuzaalawa nti gende wamuzeeyi gundi wamuzeeyi boogere shadraka gende si naye obudde obwo ng'onoonya n'okuka n'ekigere obudde obwo byabanga bizibu mu ttaano kakati aba ali mba nze ndi eno Kampala yankubira essimu ng'olubuto luli myezi nga 6.5 mu 6 ng'akuba essimu ng'aŋŋamba ogirina wandeka eno leerereede nze nkooyeeyo wooloolo oli luddawa nomugamba ogirobeereeyo 5 kumbe yagenda okuba essimu ndowooza nga takisi natera n'omutuusa wane bweyogerere wetwali kakati boy mba ndi mu buliri neebase bwere asimbula mu kyalo nga takugambye kati kye sikugambye ekisinga okwennyamiza lwaki omwana oyo ankwasa ennaku nga we mulabaawo oyo omwana olubuto lwali lwakuggyibwamu oyo era oyo omuwala yatunda essimu ye aggyemu olwo olubuto Mukunja ogasse ka story kakabuzo ke nagadde okubuuza jjo nennemererwa mu mboozi agamba mulimu okumugamba ajjengamu embuto ebyo naawe byakiddawa Viki ye yabimupangidde omukazi yasoma n'obusawo basaba olinga mwana muto wa P6 ndi yafunye olubuto jjamujjamu era nawe kakonyemuuko wano nti mwatuka ne ku level etunda anti kankugambe omanyi lwaki omwana oyo mwagala nnyo buli we mulaba ennaku ennuma olubuto lw'oyo omwana lwali lwakuggyibwamu oyo maama we yatunda n'essimu ye ne bamuwa nga yaleese ekiteeso ye kennyini yes maama we yatunda essimu ye $10,000 nayo ng'essimu amaze okwogera bulungi akwataganye n'omusawo bagenda kugyamu lubuto kati addira $10,000 agiterekamu ako akaluumu mwe twagwanga ffenna ne babwoya nze jangwa ku $10,000 kyokka message nazirabyeko dda nagudde mu ssimu ye nembitegeera bagenda muwa ddagala lijjamu lubuto $10,000 nenjikuba kichwa nenjisa ku akiba ogamba ddungu ayize neŋŋamba zino eziba zakugjamu lubuto apaana gwawonya omwana neŋŋaanira ssente yatabuka ku ssente ezo nennemera ssente ng'ozirina tozikozesezza bulozi lino ne we yagenda mu kyalo namutwalireyo mu kyalo eyo watali waffe gye namukweka ssente saazimulekera kati wabeera eyo embeera nemukaluubiriza ng'ali eyo mu kyalo eyo ha ajje bweyogerere we yatuleka saawa zaalinga 9 ez'akawungeezi ngudde bwendi ngudde tetwalinanga twalina olutanda kati olutanda nga lwamalawo oluumu yonna ng'oluyingira bwoti akazigo kaffe bwoti n'okakula kwennyini akajji kabanga naawe kaggeto kalumu kaba kaali kambwa za mugagga ku nju ne bakatuwa tukasulemu kati nga woyingiza bwoti akajji otuukira ku kitanda wawenjulanga lukateni lwali lukadde ng'oli kuli obujjadde mba mpujjadde bwenti nawulira luyi saali mu saati nawulira luyi ko gwani kwata sente zangu zimpe wandeka mu kyalo nompa olubuto teri kubuuza oyo mukambwe temugwa zonza momo teri kubuuza oyo omuwala mukambwe yakuwerawo kasikyai wakitegeddeko nti mukonjo ati wambungata story nti wekaseese mama omanyi abekaseese abakuba mu lwenzululu mu lutalo lwa mumbe ensime lwenzululu nga bajja n'amayinja nga bana bajjasi ba Musawo wessaze alina funfugu atunudde mu ekke kali ngayo demu singa teyagwa ku nze bo yasobola okufunga akulya oluyi we yambajja oluyi nalinga ali mu kirooto nabuko ate oteruluma oluyi lwekanze genda okyuka bwetyo otunulanga yeye atuuse oluyi we yamala olunku okuyita omuzimu obudde obwo avaawo supiidi agenda nalina akativi kibuto
nalina akativi kange naye nali nkatobedde boyo kafuna we ndikubulira sitole we nafuna ka TV ako nga ekyobugagga ku nsi kyenina. Omugagga awujjadde n'ekyobugagga kye ka TV kali wali alabaga. Akativi kali tulifuna obudde nkunyumirize gye najja akativi n'omusota gwali gunnumye baguyita kulwe ababeera ekyankwanzi. Waba wano omuntu alaba ng'abeera kyankwanzi mu balaalo b'ekyankwanzi waliwo omusota oba baguyita kolwe oba guli omusota we gulumente temala ddakiika 3 nga tennafa gwa busagwa nnyo bwe guluma omuntu abo ababeerayo bo bagumanyi. Musobola ogenda mu comment section n'otubuulira ekika ky'omusota ogwo erinnya lyagwe. Bwe guluma omuntu tebategana nako ndi katudduse mu ddwaliro bateekateeka buteesi mayiti batandika kuba ojjayo ndi weegundise bo bagumanyi tebatawana ne woba okyalimu akasa tebakutwala mu ddwaliro. Ewa ne waffe gula kateguli wano omusenyi tegiriwo giri eyo kyankwanzi gye nali nagenda essaawa faamu nenfunayo akasente neŋŋamba kukubonaabona gwembonyebonye kampunemu ekirabibwabo kanteekewo akativi kange nkalabengako demu olwasisintuka eri ku kitanda nga nkubye oluyi yasibira ku kisenge nagenda owulira akativi akasumulula akasikayo na busisi nembuukayo neŋŋamba akutte ku bulamu nesooka musika bweteremuka gwe TV ate biyingiriramu byonna bikole bannange yakyuka nekalyoka kawuuba oluyi bamu akafaananyi saizi kyewuuba naye gwe nfunye empi ku nsi abakazi bankubye empinzi. Kitegeeza this one the bridegroom si asoose kati omugoleze yankubire katantono nze nkubiddwa empi kuza Musawo yampa lunwe nekanyongera kkono kuno nenzira livansi bwenti nekakwata akambe waliwamba nakwata akambe kali neŋŋamba okutta akambe tonnamuddiza kati wakwata akambe mulaba ajja nako nensooka nkava mu tageti bwenti nendyoka muwa lefuti nemutwala okubawa lubuto anti akambe nali kimanya asobola okummalawo banabamba mukubiddwa biki omuntu ow'olubuto anti ng'ate ne TV ogikwatako giba newunya ettaano ogamba ng'obudde obwo olubuto kiwewufumu nko ku TV obudde obwo ng'akwata ku TV obulamu aba alina kgenda nabwo bwali busiru oba kwagala nnyo TV kuba omuntu ow'olubuto akwatibwa nga kalira. Bwe ndifuna obudde n'enkunyumiza TV eyo enfuna gye nagifuna nja kuwagira ojja kumpagira kati wenkawala efuti ne kalyoka katomera akajje ne kafuluma ne kagwa eri ku lubalaza lwa neyiba. TV eno simatuse TV esigadde wano etalantuse evuddeyo egudde kati wekagwa eri ku luggi lwa neyiba akuba enduulu ng'amanyi kafudde olubuto okuwamu afaanana lutumbidde bweru kumbe kalamu nnyo kakomawo olukoma omulawo oba gwali gwa neyiba oba kagulonda bannaye kakomawo munda nekalyoka kaleeta omulawo nendeekayo eno ng'olutalo lwaki olwo tonnamanya kwe luvudde gwolaba mututeekawo nsasagge nenteekayo eno omulawo ne gukuba wano okumanya yalina obusungu omulawo gwakuba wano ne gumenyeka. Kati mu kwetaasa nenkazaamu endala wenkazaamu endala zijjaabu tap olinga akuba musajja munno omukonjo oba olwana n'omukonjo oba olwana na musajja mukunjo ogenda kukubya abakazi ab'eggwanga eryo alimba ate eyamuwasa akajja mu kunyumiza ku mukonjo n'omukiga ani asinga okuba omuzibu kubanza omukiga namulabako with my naked eyes ono w'ebizigo nedda oyo musazaamu si yeye oyo mwamirembe nnyo kaakati emalo zigayisaamu awo mpeta nfuluma ekikomera abantu bakuŋŋaanye mmalayo kati bulaza wange mba nfuluma bwe ndi mpita mu lukuuba atuuka sikavenja ne mugaba boy TV baagala gitwala naye sooka oginunule sikaavu naayingirayo nze nempeta sooka ononeyo obulamu awo nako ne kafuluma kati sikavenja yasigala ankubira okumbulira ebigenda mu maaso kale mba ndi awo ngoloza lwaki ngezaako mwewala omuwala oyo nti kati sikyasobola kukola bintu bya kisiru bwe biti ate kumukuba newe tuba tukyankanya eriza ali wali omwali mwekuba
musula mulwana nali sina na kyenfiirwa naye kati nina nga tofana ku mwana gwe wali omutadde munda ebyo naye tobigamba kyali asula bweru toyasula ebweru ebyo tebabimunyumiza ate nga gwe yamuteekamu ng'omutaddemu oyagala tozanyanga na mwana abo abaana basula ebweru newabanga sisitawo ng'agenzeyo n'ajjamu empale boyi n'amuwa olubuto muganga weepika empola abo abaana baba beekyawa ttaano olaba osula mu nju nga teweebisse essuuka emirembe ne gikuggwako olwasula ku sitwiti ebweru nga talina yadde watadde mutwe guli ku ttaka waayebase teri yadde akagirikooti kaakati mba ndi awo gyenzirukidde nadduka eri wansi enamboole popi n'enkubira mukazi yeyankubira alo ono sempijja konze nkwetaaga ku poliisi wano konze nkolewo ki nkwetaaga ku poliisi tomanyi kyokoze konze nkoze ki n'okuba omukazi n'omufaananya bwoti nga bamuwa feesi empya kati afadde ne mugamba naye siriiwo ndi wala tujja funa obudde ndaba obanjije oli ludda wa ssebo okimanyi ne wooli nkulaba olwo afanda nsika zikkoodi nga waakafa naawe jangu ogigyewo oba ondaba ekitegeeze n'alogansi eyadda saali aloga nti naye nali neekooye nga saali anti kakati era kati okwekowa kwaggwawo naye era stiiru n'abasirikale b'ennatete nawulira bakubira essimu ekintu kye byasinga n'obbanyiiza babagamba abajje eno muteese obulamu bwe tukuliramu obw'enjawulo butuleetera okufuuka ekirala omwana teyakosebwa kati kavaayo ku popi wekavaayo ku popi n'ayita baganda be yakubira baganda be ate mba nkyali ku dduka ate ne baganda be ne bankubira nga baagala ki bambuza ekyokubisiza muganda waabwe kumbe baganda be baali babeera mu kisenyi beekuŋŋaanya basatu ne bagattako n'emikwano gyabwe abaava eyo ebukonje eyo bawala balenzi abaagala kundabako bulabi okuba mpozi omukyala ebiseera ebyo bamuyita rosette biira rosette okubira otya loozi kati bali obuuka baagala okunumba banga jambule what I am doing kyenakola nemmanya kati wano nasooka nenkozesa era amalala nembagamba muli bameka kobbo awo lozi nangubira kumbe wali awulira tulepoka ku ssimu baagala lukiiko etuule omusango lozi nangubira negwe baganda bange boobuuza ebyo bamanyi gwe bano bamanyi ndi bakambwe omanyi nti bali bana bonna balise n'abalala okimanyi basobola okukubaakuba bajje bagunone nemugamba bampe ku ssimu n'abanyongera bagambye muli bameka bana kati okumanya nabo oba baliko ki wiyafo aganga muli batono musooke mukuŋŋaanye n'abasigaddeyo mujje nga muwera oba nalimu buto ndabika nalimu obuto bambi ne babakuŋŋaanya saalinda bakuŋŋaanya nemmanya gigenda kwongera obunya nenkubira omuwala nemugaba mwana kati oli wajangu weka nga tebaliiko tulabe kyetuzzaako bambi nekajjaawo ebbanda twasinkanaawo ebbanda nemugaba kati olaba mwana ondopye ku poliisi kati ate poliisi wengenda ku poliisi naawe ogenda sigala nga olubuto doogo oli naye mu lubuto koodi ezikangakanga awo nekaŋŋamba nkusonyiye naye feesi yali ezimbe ayiraza byonna yabikola ne laavu yaliwo okuvadde nga bino biba just kumunyizaamu si mukazi mubi talina buzibu bwonna naye obuzibu bwe wantalo ate ayomba nendowooza omuntu akusaana mukunja kusiza omuntu agobedde ate naawe nze ndi mawaya sisobola mawaya munnange sisobola muntu wantalo twekuba ne twasa buli ekiri mu nju eno nze neetaaga muntu wemba nyiize ng'ate tayogera saa njogere nga naawe oyogera tuba tugenda kwasa buli ekiri mu nju boy kakati awo ye ate waayita bbanga ki kati awo twate tulina kiddako eri twalwaniddeyo jukira tulwanye eri teri kiddako kati nga ninakubira ate mami wange maama yasikira maama by that time yali abeera mu Ndeeba nakati gyakyabeera oyo gwenateeka mu luyimba lwange alisigala maama maama nemugamba kakati omanyi ttaano ono ddemu abadde yagiramu bwebiti ne bwebiti naye tukoze tutya maama nanga biki byonyinnyonnyola
Obanji jembe kunyonyolera eyo nangamba kale jangu tulabe. Twagenda na muwala. Mama yali awo watundira enanasi n'effene n'ensenene. Ng'oyingizaawo. Nga tutuuse. Mana tutwala awaka biki yali amanyi tuzze mulabako kumbe tetulina we tubeera. Mwenna muze mubeere wa maama gwe n'omukyala. Olwo tusaze. Kali munda. Ne tutuukira twasulanga awo wa maama nga tubeera ne maama awo mu Ndeeba. Enkuba weetonnya amazzi nga gajjula enju. Maama naye yali nnyumba gye yalimu nga yakweyiyayiya. Abantu ababeera mu Ndeeba awo be bamanyi kye basulako enkuba lwe beetonnya. Nali manyi beebwayise na Kosovo. Nkutidde. Yasinga obonaabona ku ky'amazzi. Kati maama yatulabirira aba. Mutabani we ne namuwala. Basatu n'eddoogo. N'ali munda. Kaakati mpaka ku kuzaala. Kati nga maama ngamba nkubiriza nnyo Mukunja. Funa omulimu okole. Era ebbanga eryo lyonna tolina mulimu gw'okola. Nga nnoonya omulimu nga ngulaba. Jigana lwa mbeera ze wali weeyisangamu butaagala kola oba walina specific job gwe giwanoonyanga nga tennalabika. Muganda wange ne weetaba mbeera ne weetaba neeyisa omulimu gusobola okukeera ne gugaana ku Kampala. Nange nayagalanga nnyo okolanga omulimu gwabula boy. Era ddemu yatuuka okuzaala aga Katonda mukulu nga nina mu nsawo yange emitwalo egi. Oyo omwala gwe mwalabye ku oyo maama w'omwana oyo gwe mulaba. Gwe mwalabye ku Vicky Exclusive. Yagenda okuzaala ako kadoogo olunaku lwe yakazaala nalina emitwalo egi. Nga sigulangayo yadde akagoye obugoye bwe batwala mu ddwaliro siponji pamba kirita biki nga tewali kye nalinguza. Naye nga lwa mbeera oba mbeera nga sirina majja 5. Olunaku lwali lwa Easter lwe yazaala. Ate n'emitwalo 3 nali nagibyeko oyo maama wange oyo. Maama yalina omudaala kati gye nali nga nzibba n'enzitereka. Maama lwaki temusaliramu kakiripo ako ne mukamuwa? Olowooza lwaki maama oyo mwagala nnyo? Yambeereramu 5. Oyo ddoogo yali waakufa oyo. Mwamuzaalirawo omwana mu ddwaliro? Kitebi baamuzaalira Kitebi awo mu ddwaliro lya gavumenti. Olunaku lwali lwa Easter kati nga we mwala yaŋŋambye oyo maama w'ono omwana. Naŋŋamba Mukunja mbeera mu nnyumba buli lunaku. Ntwalaako nkyakaleko ne mugamba naye tugende tukyakale tulye eki. Naŋŋamba nga tannazaala naye ng'olubuto lukulu. Naŋŋamba tugende tufune we tukya tugendeko ku Freedom City kale nveeko awaka baneiba bamanye nti nange bantuteko out. Ne we tutagula kintu kyonna. Kati nali ntegese kwolwo ku Easter. Mutwale mukyakale n'oweggwako. Maama kwolwo ngenda ku mudaala nkolere ku maama mulage ndi mukozi nnyo. Nsobole okusikasikayo ku busente mu mudaala gwe. Obunanyambako mugulirayo kale ka supplementing ka budget ko ke mugenderako. Tuba tuli awo sawa nga 12 kitundu. Akuba essimu nengamba nengano gikwata nga manyira ampita tugenda awo. Tuba tuli awo waliwo neiba n'akubira ku ya neiba. Neiba yatwagikwata neiba n'agamba ono ebintu byatabusedde eno simanyi amazzi gavuddemu simanyi abakyala ng'agenda ozzaala. Sima ebikoze bitya mwanguweeko ololo. Maama nga ngamba dduka olabe. Ngenda okutuuka wali nga baapakinze dda amabaafu biki bambuuza obugoye bw'omwana bambuuza ebintu ebitwalibwa mu ddwaliro nga nina emitwalo egi. Koino tandikira transport buli kimu. Nga tufuna boda ng'etuvuga aba mpaka Kitebi mu ddwaliro. Embeera gye nasanga abakyala gye bazaaliramu awo Kitebi. Yankuza ng'omuntu n'enfuna okkula n'amagezi ne gaddamu. Nengamba omukazi yenna yeetaaga okuwa ekitiibwa. Nze ensonga abantu banyiiza saala nnyo okunyiiza naye ndwawo okuba omukazi. Olanga nga ludda olina enkuba omukazi aba nnyiizizza nnyo. Nga kyakoze asusse walina okoma. Nva ku bano ba miwumbo ono gwe nakuba oyo si mukazi oyeeyisa kisajja. Era oyo namulumba mmanyi nnumba musajja. Kitonde kikyala. Anti ebaayo abakyala ate nga weeyisanga era nze njogerera wano wennyini ne ngamba oyo mukyala. Anyway,
omukyala olw'okuba alina amabeere n'ennanka alina buli kimu ekimufuula okuba omukyala okitegeera eneeyisa teba y'abakyala kakati totuuka ekitebi nze embeera engejjako tutandika okuba ku busimu tulaye nga tugula ku bintu bye bakozesa mu kuzaala naye nga tubijjewo obudde obwo era mukubiraani olunaku lwali lwa public holiday nga n'amaduuka gaggaddewo dda gye wandibiguze Easter naye natuuka mu ddwaliro ng'abakyala bakaaba ng'olaba ono ayambuka ono akkirira ne batuwa akasenge baba akamussa mu kasenge bannange nze natunula amagezi ne ganzigwamu nali ndi awo ssaawa nga 2:00 zaali ssaawa nga 3 maama najja mu ddwaliro nga gaddewo omudaala asibyeko n'agamba kati Mukunja omanyi engeri ke lunaku lwa Easter ababbi bangi ddayo osule ewaka nze kankwasaganye ensonga zino neŋŋamba bannanga ntaasiza nentambula nenjira negwali otuteko omukazi ng'agenda kuzaala ate nga ntwalaani nze atamuyina kyentwalaani myaka ginna mitonya muganda wange ekibeera eri nakirabangaeyo nga nkuze mu maaso gira weetotowaza nange we nnali era ndi gwe tondaba muganda wange nga ntambula nga nzirayo ewaka we natuuka ewaka ngamba kati ki ekiddako nembeeraawo ssaawa nga 6 ne bankubira ne mbakubira ne mbabuuza azadde nti nedda 8 ne mbakubira azadde nedda 9 ne mbakubira azadde maama n'aŋŋamba ndabanga nno ebigenda ottabukamuuko olina ssente za siyeta bagita siyeta oba siyeta oyo omwana gwolaba oyo maama yambuuza olina ssente za siyeta tolinaamu yadde 10 oliruka ebataddeko theatre kati maama obutamunyiiza kuba maama yali yakyankalanye edda ntuuka ntya ku myezi 9 nga sirina ssente naye nga nange nali njagala mbe nazo nali seejalabya nti oba nkyakala oba nkolaki naye nali sirina bwe maama namugomya namugamba weeziri kati kyenakola neŋŋamba biba biyingiddemu omulongoosa maama yalina wansi w'ekitanda ng'alina akadomola ka lita 10 ke nali sirabangako kaali kaaki nga akasulamu ebinusu by'olukumi kati mba mmagamaga nkebera wansi nze noonye sente mmaleyo 5 ng'ebya siyeta sijja kubisobola odduka ove mu kibuga nali mmalayo oba ggulu oba kyankwanze eyo gye nali nagendako nga nsawa faamu z'abagagga lwa theatre ate nali ngenda kola ntya boy testi wandisabye olulimbi oba nogenda n'oyoza amasuuka obwo obudde bibaako okwoza amasuuka nga ngwa mu kidomola kya maama mwali oliko sente nga nfukumulamu ebinusu awo transport yammazaako mba naakabifukumula nteekateeka kufulu kuggalawo nze mmalemu ng'essimu evuga neŋŋamba essimu eno egamba kyafudde akozaale nga puresha zinkuba zikuba opala lukwesusulu kujja mu kibuga olajja neŋŋamba kaŋŋume enkwate nemmira omukka nensika omukka nengikwata wenagikwata maama naŋŋamba azadde naye omwana abadde munene n'amuyuza wansi ng'abakyala be basinga obimanyi leeta ssente olinawo ssente z'okumutunga oli kadomola okalabako nali njeemuuka ebinusu ebimmala maama nimugamba zirina naŋŋamba zireete kati obudde bukedde ababbi tebakyasobola budde ng'ajangu kuba abasawo baagaana omutunga ng'amajja tegaliiwo kituufu amajja nali sigalina kuba nagiri 3 gye nagambye gye nalina ng'agenda ezaala nali naguzeeko oba kibanga kipamba bibazaalisa ne transport gwe twakozesa nga zampeddeko buli eyali mu ssimu yange buli kontakiti nagikubira essimu naye nga sibawulira nti byakuzaala nga buli omu mulimba kiki ne mugamba nfunye accident mperezaayo akasente gwe mulwadde gwakuba gwalomba olowooza lwaki neewala nnyo okuzaala omwana sikyaddamu kukola nsobi eyo kuzaala baana nga seetegese
omwana bamuzaala bukya naye bambi ekyasinga okunnuma ne olaba omukazi omukwatibwako ekisa baagana omutunga mpaka obudde we bwakya nenjiya nenfuna akasente sisita wange bamuyita Kevin ye yakampeereza nengenda ku ddwaliro nga omubiri gwazze nawodde obulumi bwakomyewo namala twala mitwalo egi ne balyoka bamutunga. Jjukira singa we bakutunga wali nga wakazaala towulira nnyo obulumi nti omubiri guba gwasanyaladde. Naye bambi nali sirina amajja nazitwala leeti ne bamuzaayo butoku mu kasenge ne bamutunga ng'awulira obulumi. Abasawo baawe ekitebi kyova olaba mu byonna byakola nze nasayininga endagaano n'omutima gwange nti siriddamu mukuba, naye ate tosobola beera naye n'otamukuba. Ogamba ateekawo embeera mu buli ango. Oba oyagala oba toyagala, kati gwe wawulidde buulizi byayogera ng'ali ku interview, omuntu bw'ati osobola obutamukuba? Simanyi oba oyinza okuba ng'abadde ayogera mazima. N'agamba nali ku kyeyo. Ng'amazima gakuluma bulumi. Nali ku kyeyo amayembe nga Mukunja asindika amayembe gajja gankozesa. Simanyi ate Mukunja tatuwa buyambi. Ate bwe yatuweereza obuyambi ewaka ne baddukana. Ate gwe towulira ebyo ebintu omuntu oba tosobeera naye n'otamukuba. Baagala natusangayo ekigambo kyo. Kati nze olw'okuba namusitaadinga nti omutwe gwange gutegeera kitono we naaba naye tujja banga mu kulwana. Omwana ani amutuuma erinnya era mwamutuuma linnya ki era lwaki? Mwana mutuuma Bismarck. Lwaki? Bismarck nayagala nnyo omusajja we nasomeranga history mu senior 6. Nayagalanga nnyo omusajja gwe bayita Otto von Bismarck. Yali German chancellor. Yali musajja mugezi nnyo ate yalina lo. Kati erinnya we nalisika ne mutuuma. Gwe yatuuma si maama. Maama yamutuuma, maama we n'erinnya lye yali yamutuuma naye oba lyali linnya ki? Twamala ne tulivaako twasinga beera nnyo ku Bismarck. Kati bwe tuba ku Bismarck awo ne tubeerawo era maama ye yalabiriranga omwana, yatulabiriranga. Baweze basatu ali nabo ku kibugaane. Nga ffenna atulabirira. Ate ng'era ab'ewaka si bagambanga nti nazaala. Okimanyi nono maama gw'oli naye? Nga tukimanyi n'oyo mwana. Tubeera ng'awo kati omwana aba aweza emyezi gy'ali ena, maama n'atugoba. Ng'olimufunyemu kasente oba? Waali tetufunye yatugoba bugobi, yatugamba tugende tweyiye. Olomuddawa. Kati ekireka scavenger baali bapangisa kireka. Babulooba nga ne tugenda eyo mu baganda. Ne muddayo buto? Ne tugenda ekireka. Mukunja. Mu mboozi ye ateekamu Nansana. Nansana agenzeyo nga n'omwana akuze. N'ogendera n'ofumbirwayo. Wano tubadde na mu COVID. N'owesitula n'ova Makinde n'ogenda omukyala n'ofumbirwa. Mu lockdown nabeeranga eno nga tetulina kyakulya. N'ogenda n'olomba omukyala. Anti ye yali musawo ate abasawo baali bayoola kiralo mu COVID. Ekitegeeza ebigambo ebimu bye yayogedde mukyala Rosette ebimu bituufu. Bituufu ebisinga naye ate mu butuufu bwabyo ku mukazi ategeera ate tobireeta mu kamera. Kati oba wayamba omusajja wo n'omusuzaako biki kati ate lwaki obinyonnyola ensi bakole batya? Kyekyabaawulira ddala kuba ali ogumidde bingi akuzaalidde n'omwana omusika. Kyekyabaawulira n'otuka n'ogamba awannywaawo. Ntalo ezitakoma. Entalo ezitakoma. Wali ogezezaako okugerako naye kuweza embeera no. Gwe kyolina omanya bino bimwalabye ebya Viiki byanoonye entalo binafu nze yantwala ddako omanyi poliisi ze yakandoopako. Ng'okola emisango oba nga just ebyo biki ebyo era kwagala mbunziremu tuzaale ate nze saagala. Kiyinza okutabula omuntu. Kankubuulire eriyo omuntu nga ne mumwegendereza otya ye ng'obulamu bwe bwa ntalo. Saagala mudisikasinga mu bintu bino bya media. Njagala eva abantu mbalage nti mulungi kuba yo yaze yalaze nze ndi mubi. Kati nange ate bwe najja mbalage ekyo ffenna tugenda batukoze. Ezenkanankana ebisiki tezaaga. So nze ng'omuntu abadde mukyala mulungi nnyo lubeerera bbanga lyonna. Decision y'okutwala omwana e Kasese wagimanyaako. Era mwateesa n'okkiriza nti mutwale. Nze awo okutwalizaamu omwana natuuka ne ngivinga up. Lwaki wano? Era mwana wange njagala okwetondera boy.
natuuka nenkuleka olw'okwagala ennyo bankozesa ensobi nnyingi olw'okuba bakimanya nti nkwagala nnyo. Nze natuuka omwana oyo ne mwesonyiwa ne ngamba kuba nayagala nnyo omwana ekisukka. Nze njagala nnyo oyo omwana ng'asobola okunkoza ensobi nenkola ekintu kyonna ekitali okitegeera. Kakati ng'omukazi akozesa ono omwana olw'okuba akimanyi omwana mwagala nnyo, omukazi n'andiisa akakanja olw'okuba njagala nnyo omwana. Nze bankubiranga ekiro ne baŋŋamba omwana agaanye okwebaka ayagala ice cream nga nsula Makindi ebbo bali Nansana n'entambula mpaka Nansana. Mukunja katusuubire nti toli tugamba ku erungi ya sayidi yo. Mu lockdown tewaabangawo mamotoka, tewaabangawo pikivugamu. Mu interview oba teyabitaddemu oba natambuzanga kigero ve Makindi mpaka Nansana mu kibuga. Otwalira mwana wo gundi? Mwana wange ngenda muyiiza ice cream. Oyo mwana lwabeeranga naye ekirega nga tebannajja naawo Nansana. Kati ekirega we twabeeranga embeera yali ngambi. Twasulanganga ng'ene mu maaso bbaala, eno emabega bwe buzigo bwe tusulamu naye nga tebwatuuka. Ng'ekinankani kiwoggana mwabangamu ogudongo mu bbaala nga guwoggana ng'oyo mwana asula agugumuka. Agugumuka bidduula bineeno oba ng'alinako empewo zammwe ez'ekika? Ebintu ekidongo nga kikuba abatamiivu ne banywa ne batamiira ne beekuba ebikonde ne bakaaba ne bawoloma. Omanyi abatamiivu b'omu ghetto? Ng'omwana asula agugumuka bw'ati. So nayagala nnyo omwana oyo newembirowoozaako amaziga 5 gambitamu. Ng'omwana njagala afune buli kalungi naye nga nange sirina ebiseera ebyo boy. Nga maama alina okuguzanya yekka. Onanga olwo nga ntandise oyiriva maama yatugobaawo Mukama yangu ati wessa ne nfuna akalimu nga nkola ku adiwe yawo ku Mubaraka. Kati twasulanga kireka nga nkolera Makindi ku Mubaraka. Ng'ojja buli lunaku? Nga njja buli lunaku nenkola okuggyako Sande. Okategeera? Naye omwana oyo gw'olaba oyo doogo gw'olaba ebimu ku bisinga okunkwasa ennaku mwana. Era mwana wange nkwetondera. We twasulanga nga waliwo abatamiivu ba buli kkala, banywa enjaga, banywa walagi, banywa buli kimu. Baapamanga emiwumbo. Naye omwana yali muto ng'ebitabiraba. Ate anti mu buto bwe bukya ku makya omwana azuukuse mwe mukyagalaamiriza n'azuukuka bw'ati n'ayavula. Bagenda obbayita abange Bismarck ali mu miwumbo nga bali abatamiivu bapamaapama wonna ne bajjuza basula nga tusula tutunula bwe tuti. Olwa pupu gw'abaana abakulu. Ebiku byatulumira ekireka awo. Ffe abakulu nga biguluma odwo ne tubula. Kati ng'omwana tumuteeka eri ku kasooka nteekawo akasooka akeeru. So that ekikuwa kiba kitambula ku kasooka akeeru okiraba mangu. Ffe ne tugwa sayidi eno. Naye ng'osobola okwebaka otulo ne tukutwala. Kati ogenda okusisimuka bw'oti ne weekanga ebidongo bikuba. N'otunula ku mwana ng'ebiku bimunywedde ng'obiraba. Jjukira ekikuwa ekimala okunywa kizimba bwe kiti ng'omusaayi kijjuza omusaayi. Bane n'otandika onnyiga kimu ku kimu nga bw'obitta bw'oti nga bwe bidduka nga okola naye ng'omwana ali mu tulo teyenyenye. Naye ng'ennaku ennuma Mukama Katonda. Mukaziko k'omukyala kaapangisa. Ng'ennaku ennumira omwekulumira. Ne bukeera ku makya yasuze ebiku bimuluma. Ate afulumye ebweru agenze ayavula. Ate atuukidde mu miwumbo gya bbi abayaaye bali abaasulanga abatamiivu abaasulanga awo gye baasulanga. Ne babayita n'ozuuka ng'omwana agituddemu. Ng'emisana maama we yagendanga n'akola we batundira emmere. Yavudde dda mu busawo yayingidde mu mmere. Ng'atunda mmere tanaddayo ku muli. Nga nze njijja n'enkola Makindi. Kati ng'omwana tumulekera abo abatamiivu abayaaye jjukira bo tebaakola nga babeera awo kaabanga kageto. Nga baba naye ng'ate ayagala abatamiivu. Kati ng'ate tomubajjeeko Abaganda balina kye bawanuuza mbu omwana tebamugja ku muntu. Ne woba osirudde omwana nga muyonjo omuntu n'ajja oba atamidde oba akoze atya n'akusaba omwana ng'addugala ne waba ava mu nnimiro. Mbu bw'ogaanira omwana olw'okuba omuntu olw'embeera gy'alimu. Abaganda bawanuuza nti omwana afuna ekizibu. Tebamma mwana.
kati abatamiivu bali omwana yatuuka n'afuna addicted nga abanyumirwa nga nabo bamwagala nnyo. Kati lumu nakomangawo nenva ku mulimu ng'omusanga ali eri mu batamiivu bayibwe ekutte nga balina obuveera bwe baba banywedde obwa walagi ne balekamu ne basuulawo omusanga bukutte bwanywamu. Kati jjukira yali yamanyiira buyogati buno obw'omu buveera bwe namuguliranga. Kati olw'okuba yali yabumanyiira nga abatamiivu bwe basuula buli obuveera bulimu walagyo nga ye abulondawo wansawo nga waba wacyafu we bafuka we bakola ki nayongera nakola ki nasikamu ng'atuukiriza kino ekya n'obusigaddewo bweyo buladi ennaku nennomera mwana wange 5 sibaddeeko nnyo mu bulamu bwa mirembe naye ate gwe nkwagaliza emirembe. omwana oyo akumanya yalinga mmanyi nga muto naye kati simanyi oba mmanyi. ayogera lulimi ki? Ayogera lukonjo na oluzungu olutonotono. mu bulamu bwolina ekirooto ekyokuba n'omwana oyo omulage ku laavu eyo. Omwana oyo omulaba mu kumwagala ennyo bankoze ensobi. Natuuka nga nfuuse muddu lwa mwana oyo. Buli wengezaako mbe naye nga nnyina ajja kati olaba na wano nsobola omuleeta ne tubanga naye naye oluba okubeera wano ennaku ezi nnyina aba yatuuse dda wano yajjanga ajjidde ku mwana mbaze fumba nga ebirala byegattira awo noosensi oyo biki era ogenda obunzikoze mu firimu yeezimu. Kati nze nkola buli ekisoboka abeere okitegedde. omwana wo omulabirira eyo. Omwana mwagala nnyo nakati omwana oyo mwagala naye omwana kyovula wewalabye oyo omuwala ng'ali mu mawulire era ensonga yakulembeza ki kubanga amanyi njagala nnyo muki mwana. Naye saagala kuzza ku mwana oyo ebizibu byenfunye boyi oyo omuwala yalumbako awo era awo mulokodde awo nalinako awo demba muyita nga Evelyn. Oyo omuwala yajja atunoonya yonna mpaka gye tubeera najja n'amukuba n'amuluma n'omulumi ng'olwafaazi. Amawanga gano ge tugwiragwira 5 gwe tomanyi nakumanya. Kati nteekateeka ki Mukunja gy'olina ennambulukufu eri mutabani wo kuba guli musaayi gwo? Kye ngenda okukola simanyi nakumanya oluusi bingassa 5 kubanga yeddemu ayagala kuzza kw'oyo omwana kati ate nze sisobola kukkiriziganya naye. Emivuyo gye twayitamu saagala tugatteko mirala okategedde. Bino bye bawanuuza mbu simanyi omwana waakula yekka ayita mu bizibu bingi simanyi wazaalibwa omwo n'abazaalibwa abangi temunnafuna budde babuuza bye bayitamu wagirika mpulaningira onoomu. Kati gwe nteekateeka omwana mwali mupulaningira oba bino obyogerera mu kamera? Obanga ku mukazi agamba kangende mu kamera nswaze bba wange ng'ate akimanyi ne wakuswaza kati kyogamba ewa Vicky exclusive kati Vicky yafuuse bbaawe. Era olwo yazzeeyo kaseese nono n'asigala mu bakindyo. Kati omukazi akola decision ez'ekigwagwa bwe zityo 5 kati oswaziza bbaawe. Okimanyi mbeera ku internet mbeera ku mativi erinnya lyange mwenje gy'akabuga akambeezaawo n'ako akatono kogamba ke nabaweereza ne balya ne baddukana kati ate n'akatono wenkajja oyagala ojjoopamewo. Kugamba yeerabira nti oli taata w'abaana wo ejjikuwunyira n'omwana aba agiwunye. Lwaki Mukunja tetubeerekereza ne tuddingana n'abataayi baffe bano olundi ku bigambo by'oyogedde mpozi ng'olina ky'oyagala okugattako yenze njagala kwerekereza. Mwana wange nkwagala nnyo naye 5 mbeera yansi boy kimanyiro ojja kulaba kunyiiza ogambe nti daddy yo yabanga wambwa naye nga boy gwe kyonomanya nkwagala naye tolina gyakola. Sina gyakola gye ngoma okwagala ennyo nfuna ebizibu bingi. Omwana tomwinaako aguyinza n'access. Bwe bamuleeta bano baba bamuleese nga kanyooka libanga ddobo gwe bakugambye wembeerera ne besimanyi gye baava olwo wange nange ekibuuzo kino kyebuuza buli kaseera buli soda tubeere feeyo abantu bagamba amazima mbeera naawe ne tukutula omwezi ngamba lwe wasula enjala
kyogamba gwe olya nnyo omwana wange alya nnyo senga gwe abaana babeera mu byalo balyalya embuto zaawukuuka mbeera n'abantu wano manyi mbanjijuza bano bakopolo bano babodegaadi ani gwolaba asiba enjala kyogamba bye balya bingi nnyo omwana wange byeyandiridde bingi bisinga bano bye balya naye wobaweereza ssente nti baddukanye kati omugezi kati mbakolera ekiboyi akole ki genda mu inbox otuwabule onoonya ekyokukola ne kikusobera omukazi ayogera ki n'ayogera ki taata Bismarck ate bwe yeewoomya mu kamera oyinza okugamba muntu kale linnya kugaseeko eddala taata Bismarck boy wadde waliwo abaakutuumira bulunokke sobola butalabirira mwana singa naye sirabirira mwana tebandivuddeyo kati mu budde bw'embaga omwana myaka 7 mbwe simulabirira wayinaawo kale bwetyo bwe tutambudde okuva we twatandikidde nda kusaba vidiyo eno ogitambuzeemu kati nyo sharingamu ate era likinga commentinga subscribinga kuba nagamba lino liringa fumbiro bingi bikyajja nze omwana soda ku expo bwetyo bwe tukoze n'okwamukunja mukama katonda omulungi abatukuumire Expo TV to the world.